Omulangira wa Bungereza Akyaddeko Mubwakabaka Bwa Buganda e Bulange Mmengo ng'onaze okutaba enkolagana eri wakati w'Obwakabaka bwa Buganda awamu n'obwo obwa Bungereza. Wawulirira bino ng'Obwakabaka bwa Bungereza bwe businga obukulu mu Bwakabaka obuliwo mu nsi yonna ne kuddako Obwakabaka bwa Buganda, kubanga Obwakabaka bwa Bungereza bumaliddewo ddala emyaka 102 ate Obwakabaka bwa Buganda buweereza ddala emyaka 9. Kitegeeza nti bwe bwokubiri mu Bwakabaka obukulu. Bano enkolagana gye balina y'amaanyi era yeetanudde Omulangira okwesitula olunaku olwaleero n'akyalako embuga okujja okwongera okugatta omukago ogwo oguli wakati w'amawanga abiri gano. Nkujjukiza nti tutambudde ne Haji Settuba omusomi w'edduwa pulogulaamu yaffe eno. Haji Settuba yakutuusako pulogulaamu zaffe ennungi zino ng'omukubirako essimu ye 0703 31 39 25. Omukubirako nakusomera ku ddwaze wamma tojja kusigala kye kimu, kubanga basomeddeko ku ddwaze zikyusizza obulamu bwabwe era nga kati basanyufu. Naawe akyalina okusomozebwa kw'oyitamu, mukubireko. Yaffe abakulu nga bayingidde butereevu ate wano ku Bulange era nga bambuka butereevu okugenda ate mu offices ez'enjawulo mu nteekateeka ey'okulambula wano mu Bwakabaka n'ate era wateekeddwayo n'okubaayo emboozi y'akafubo Katikkiro Buganda gy'agenda okubeeramu n'Omulangira. Mulabye nga babaaniriza wabweru era mu nteekateeka ey'enjawulo. Mulabye oluyimba lw'eggwanga lyattu Uganda, ekitiibwa kya Buganda ate era n'oluyimba olwa Bungereza nga zikubibwa mu kuteekamu ekitiibwa amawanga gaffe n'obuwangwa bwaffe era mu ngeri y'emu n'okubaaniriza n'essanyu. Ku ssaawa eno bagenze ate okubaako emboozi y'akafubo egenda okubeeramu. Tetumanyi bulungi oba banakkiriza bannamawulire okugibeeramu, naye tujja kwongera okumanya byonna ebigenda okuba nga bigirimu mu nteekateeka eyo. Kati awo butereevu mu office bavudde mu office y'olukiiko kati bayingira ate eri wa cabinet yetuula okubaako ensonga ez'enjawulo ate era ze bagenda okuba nga boogera gye bagenda okuwanjulira abagenyi bano mu butongole. Katikkiro wa Buganda abeere nga abaaniriza era wabeeko ensonga ez'enjawulo oba oliawo ezoogerwako. Kakati yembeera egenda okubeerawo nga Katikkiro ayaniriza abagenyi bano mu ngeri ey'enjawulo. Ensonga y'olwendo lw'amazzi yesoose. Balina ebiwandiiko eby'enjawulo bye bagenda okuba nga bassaako omukono nga embeera bweri
ku ssaawa tetumanyi bulungi kiri mu biwandiiko ebyo nendoza enteekateeka ya bugenyi omugenyi bw'ayingirako mu woofiisi abaako ekitabo omwassa n'awandiika n'agamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti nkyaddeko mu Bwakabaka bwa Buganda ku nsonga ey'enjawulo era nsanyuse nnyo okunkyaza mu ngeri ey'enjawulo ndowooza ekyo kisobola kibeerawo mu mbeera bw'etyo ku ssaawa eno mukulu amaze okuba nga atuula ate era n'abagenyi ab'enjawulo tugenda kuba twongera okumanya embeera nga bweri n'enteekateeka era nga bweri amaze okuba nga awandiika mu kitabo ky'abagenyi kati agenda kukalira muyamugula awo nno emboozi egwe amakerenda. Munda muno ndowooza si bantu bangi abalimu nga bwe tulabye nalinnya Lubuga ate era mu ngeri y'emu ne tulaba ne omulangira Wasajja Katikkiro wa Buganda saidi eno nyina waliwo n'omulangira Junju naye mwali ate era ne bakadde baffe mu Bushai Commission kubanga enteekateeka eno buno obugenyi obuli wano nga bw'okimanyi nti buviira ddala butereevu eri ate mu Bungereza ne bajja bakyayidde central government kakati ambassador wa Bungereza wano enteekateeka eno nabo bagirimu. Emboozi eno twagala okufuna ku sound ono. He's a senior member of the royal family. Prince Crispin Junju is the Kabaka's eldest son. And the title for the Kabaka's eldest son is Chiwewa. So at times we call him Prince Chiwewa. But you can even say Chiwewa without adding the title Prince because that refers to him as the first son of the Kabaka. So he helps us on a number of issues here. He's a patron of a number of our organizations. When he visits the young people, they tend to work hard. Yeah. So, yeah. I know that you spent a little bit of time in the UK as well. Not myself. You don't? No. But I've visited a number of times. All right. And yes, I was also taught by some Irish teachers back. I've been to the UK a number of times, but I can't find my way anywhere. All right. That's the challenge I have. So that portrait on top, that is King Mubwakabaka Bwa, the one who wrote Queen Victoria. And well, some people say, and I will sing when we go up there, that visit, that letter marks the formation of modern day Uganda. That is him. Then on the left, near the switch, is King Mwanga II. He was greatly disturbed by the colonial incursions. Fights with the Germans, the French, the British. The British won the day. And he was deposed actually and sent to the Seychelles in exile. With the king of the Asantes in Ghana. He was deposed in 1896. And that's how the one in the middle, King Chua II, his son, became a king when he was 1 year old in 1897. When his father was alive, taboo, but it happened. And he's the one who actually dealt a long time during the colonial period. Because he passed away in 1939, and he was succeeded by King Mubwakabaka II, the one who took Cambridge. And he actually is the first president of Uganda. The dynamics were very complicated here in the country. And yeah, he's there. And then this is the reigning king. He was giving me the instruments of office in this picture here, almost 11 years back. Yeah, so that's the little history in this office. You're a very diplomatic gentleman. And that is very much appreciated. So I need to tell you a bit of history of my time. So you know, the stories are very different from different perspectives. Yeah. So
yeah, no, we can't make excuses for what happened in the past. So, but the great thing is that we're able to move on, and we're able to overcome those, and in fact we're able to continue to talk, work together, and the future is more important. So it's and we can. We always must move forward. And that's that I think built on understanding of perspective. Absolutely. And that's been one thing that's been greatly appreciated by us in recent years, is the fact that the kingdom has been so open to those conversations to help our understanding. And then through that we realise we have shared agendas, and young people, Well, I was going to say, absolutely. I mean, just reading a little bit about the work that you all do, especially for young people in Uganda, is really important. And it's very nice to see some for us an attitude that is necessarily reflected across the world. And you've got a huge youth population, as the whole Commonwealth does. So it's always been something that's been very, very close to my heart. So it's fantastic. I'm just sorry we didn't have the conversation years ago. Well, when the conversation starts, Yes. it doesn't matter much when they start, for as long as people are genuinely interested in moving forward. Because you can have very long conversations which don't yield much. The current High Commissioner has been exceptional, an ambassador. So I reached out to many people. I think she's the first High Commissioner in so many years. The others are somehow being secluded there, but I think she's gone a long way to. it is very kind, but honestly His Royal Highness is going to think this is some PR. So I much appreciate it. I cannot take credit. I haven't paid for my The kingdom has been beautiful. Very welcome. Now, His Majesty the Kabaka wrote a letter to His Majesty King Charles. Yes. And he entrusted that letter to the Princess Royal, which I request her now to hand over to you. That's very kind. And also our best wishes to I hope that he's Yeah, all right. Yes. Well, very much in our thoughts about it. I'll make sure I can pass this on. And I know much appreciated. So thank you. Then there is a present for him as well. May I pass it over to you? Yes, absolutely. Thank you. Yes. Very good. Yes. No, well, really appreciate that. Thank you very much indeed. I'll definitely pass that on. That should fit very neatly into our handbags. This one is from me, Our Heights. It's a book which highlights a number of areas of attraction in the kingdom, yes, which it's not a booklet, summarizes. I have got this. I've seen that. You've seen it. It's very useful. Thank you very much indeed. Thank you. Then call it Buganda, the gateway to South Africa. Because Buganda, the kingdom, is the gateway into Uganda. Yes. So the power of Africa is Uganda, generally. Yes. So things I hope you find one pictures that you may Fantastic. be interested I look forward to a bit more homework. Thank you very much. Thank you very much. And well, I believe that if I know you all, hopefully this you will understand that there's a little bit of a link there with coffee. But this
This is for the king. This is for you. Oh, great. And this I'd like to pass to absolutely. Just as a token of my appreciation and to follow you through. So, so thank you. But I'll if I don't. You'll see. I'll make up for it. You'll see it later on. Thank you very much. bwe butyo obugenyi bwa Prince Edward owe Edini mu Bungereza bwe butambudde, ng'ono azze n'abako ebirabo byawaayo eri Obwakabaka bwa Buganda, ate nabo ne bumutikka ebirabo era mu ngeri ey'obwasseruganda. Naye jjukira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda talabiseeko ku mukolo guno, wabula akiikiriddwa n'alinnya yamubeereddewo nga Kabaka akwasizza Prince Edward ekirabo ky'Obwakabaka bwa Buganda, ate era nga ye yatikkiddwa ekirabo ekiweereddwa Ssaabasajja Kabaka. Bwe gutyo omukolo bwe gutambudde, enkolagana eya wakati wa Bungereza ne Buganda ekyali ya muggundu nnyo, era nga y'ensonga ebadde ereese Prince ono okwongera okunyweza enkolagana eyo erudde ebbanga nga Obwakabaka buno obubiri bukolaganira ddala.